Mbalamusaako mwenna gye musinzira okuba nga mutuwagira. Mwebale nnyo okuwagira emirimu gye tubakolera, naddala emirimu egikolebwa omukukunavu Yozefu Tamale Mirundi. Olunaku olwaleero nga 13 January lwa Saturday omwaka 2024 nga wano wenjogerera ndi mu kugenda mu ddwaliro. Omukukunavu Yozefu Tamale Mirundi asaagala kubatiisa naye sijja ate kubalimba. Embeera ye y'obulamu si nnungi era mutabani we lawyer, mutabani we munnamateeka amuvuga speed ng'amuddusa okumutwalira mutabani we omusawo, era nga wano wendi ngenda mu ddwaliro ly'e Kisubi, nze nvaako mabega, ye yankulembedde dda. Yozefu Tamale Mirundi embeera y'obulamu bwe si nnungi kati mbulina abatuwagira abawuliriza omukukunavu obubaka buno busheyalinge kati omukukunavu tali bulungi, embeera y'obulamu si nnungi. Wano wendi ndi mu kugoberera naye olw'okuba nti neetaaga concentratinga ku kkubo, obubaka buno mubaleetedde olwedde ndi ku kkubo tudduka tugenda, kansooke mpoozingemu ate ngenda kutandika nga ntuuse ku ddwaliro. Embeera ye y'obulamu Yozefu Tamale Mirundi si nnungi. Byonna tugenda bitegeera tutuuse eri ku ddwaliro, naye nga saawa eno katudduke ku ddwaliro ery'e Kisubi. Tutuuse ku ddwaliro ly'e Kisubi, omukukunavu bamutuusizza. Ekifaananyi ekyo kyolaba ayingidde mu emergency, era ndi wano wabweru nindirira nange okuba nga mpeebwa olukusa okuba nga ŋŋenda. Bakyamuteekateeka, addusiddwa okuweebwa ekitanda ng'ali bubi nnyo, era ndowooza atuuse azirise. Embeera ye y'obulamu si nnungi n'akamu. Sinaba kutegeera kikigenda mu maaso, naye nga ndi ku ddwaliro wano ntuuse wabweru mu bbanga ttono nnyo, kanindiriremu katini nnyo. Yozefu Tamale Mirundi senior omukukunavu bamuyingizaawo. Saagala kubeera nga mbalwisa na wano ngenda kupoozingamu katini ninda ate okubaweereza ekiri munda, naye ng'omusajja ali bubi. Ensonga kwe kivudde sinaba kugitegeera, naye kati nga nkyababuulira biki bigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'okutuusibwa tanaba kubeera bulungi, naye nga mukukunavu Yozefu Tamale Mirundi ayingidde munda mu emergency, era nga asanzeewo mutabani we omusawo Mirundi omusawo, era nga aleeteddwa mutabani we ne security ye be bamuleese mutabani we lawyer. Mu mbeera eyo omusajja omuyivu yaddusiza kitaawe wano okumuleetera omusawo. Kituyambye nnyo nti omusawo ate abadde yakoze ku shift y'ekiro ku balala, ne kitaawe gyategeezeddwa nti aleetebwa era yamuliko. Mutabani wa Yozefu Tamale Mirundi omukukunavu wali wano kubanga atereeza embeera. Genkyafunyeeko nti pressure ekkiriridde ddala wansi, ate yeetaaga amazzi mu bunnambiro, ye nga yenyenyaamu bwenyenya. Yazirise yenyenya. Embeera saagala kubatiisa si nnungi, naye sijja kugamba nti ate embi nnyo esukkiridde, awo naaba nkulimbye. Kambalageko katono kubiri mu ddwaliro munda omukukunavu, bino byensobodde okuba nga mbalaga ka vidiyo ako n'ebifaananyi ebitonotono byenkubye munda okudda wano wabweru okubaweereza. Kakkiridde nnyo.
akkiridde nnyo. Embeera yeeyo eri munda n'omukukunavu bw'atyo bw'ali. Ebisingawo tugenda kusooka kulinda abasawo, naye nga ku kasaawa koolaba pressure eri wansi ddala. Abategeera ebyobusawo bakyali mu mbeera ya kumustabolizinga. Nze kye mba ripootingiddeko kyekyo. Ngenda kuba nzijjako kamera ekyo kye mulabye, ate tubeere nga tuwongera okufuna obujjanjabi obusingawo. Kamera yongera kuba nga njijjako, naye nga kyensoose okulaba ekyakazuulibwawo ssaawa eno, pressure eri wansi ddala. Pressure bwe buzibu bwasoose okuba nga bamuzuulamu, naye ng'embeera etandikirwako ya emergency, kusooka mustabilizinga na mukakkanya balyoke bakebere embeera endala. Ebisinga byonna ngenda kuba mbitegeera, era nga olunaku olw'enkya nja kuba nnyongera okubabuulira ebigenda mu maaso, naye nga kyensoose obbalaga kasaawa awo. Abamanyi ebyobusawo n'abasawo musobola okutaputa bye mulaba ku screen awo. Security yewe eri wabweru ne munda eyeesigika obulungi, Ssaako obulwadde n'omusawo waali abalina okuba nga bamukolako. Nze kambeere nga nfulumamu male vidiyo eno ate tukomewo ffenna tusooke okumbeererawo, tunaazuula oluvannyuma ebireetedde embeera eno. Kansooke enveewo ate n'ababuulira olunaku lw'enkya embeera y'obulamu bwe bw'enaabeera eri.